Chana bana. Okay. Tugende? Okay, Kachumbali TV mugamba mutya ismi boy MC Prince Ivo nga tuli Lugogo obudde buno ku kivulu kya David Lutalo tugezaako laba butya bwe kigenda okubeera n'enteekateeka egenda beera etya ngenda beera mbalagako stage already yatandise dde okuzimbibwa naye ng'enteekateeka ziri malidadi sana okugamba we are proudly sponsored by Salama Road awo Silverback akafo ka masanyu nnyo kalina buli kimu gwa yeetaaze okummulako ina kabebiko oyagala kulya ku ssente nagambye bakubireko ku simu eri awo mu kasondo genda beero gira abayina buli kimu ekisanyusa omukyala n'abeera mu nteeko ndiko ne bannamawulire abamu wano eno tugenda beera tuwayawayamu ate tulabe ekiriwo happy birthday ono no leero ge mazaalibwa ge bamuyita Eddie owa Edios Media musajja wange akola ku Baba TV bannange presenter alobye ndino omukyala amita Menta Helen's Menta akola ku Sanyuka TV bamulaba ku Anikat mutero mulaba omuzindalo ng'ogu ogize nnyo mu kachumba ne bulungi abalabi ba Kachumbali TV mbabuuza kumwebale kumuwagira mwe mumubezeze Kampala yava wansi eri ekyankwanzi yogerayo nnyo bamanyisa ava wano eno naye toyogerayo bambi mwebale kumumubeezaawo e Kampala ogamba otya sigamba bale kunyirira kitiibwa kya Mukama badde ngenda kubuuza naye sigenda kikubuuza badde ngenda kubuuza abe naggulu mufaaki ne fangoni naye tuveeyo eyo okay concert okay tuli Lugogo asoya David Lutalo ojogerako kine David Lutalo ng'omuntu David Lutalo is a good guy, he's a talented man and he's disciplined alina empisa muyimbi atachamuka bwakabina ye si ono era bikibi kino ekitone kyakirina awa abantu ekitiibwa abeera smart awunya bulungi abayimbi bannanga abasajja wali okudda ku musajja muyimbi nakafuna bannamuli babiri abagamba omuyimbi Lutalo awunya bulungi ne Big Eye ani akyogedde Big Eye ne David Lutalo Big Eye awunya bulungi omanyi abayimbi bano omanyi looks zo kikulu nnyo ne omanyi omuntu omusembera we bati okimanyi n'akawooke kasobola okutta vibe nogamba bebanna naye ogenda n'omujjako interview nga bambi takumanyi tolina linnya naye n'akuwa ekitiibwa n'agamba concert ya Lutalo eno ogiraba otya gwe nga munnamawulire mu ground kweri ekyamazima drive zikoze by the way concert ye nga ye alina favor waliwo omuntu okubanga n'erinnya lye alina favor mu bantu tulina abayimbidde emyaka naye nga ensi teyamusiima naye bamwaniriza bamwagala kati ground nze ndi muntu wa wansi ground ekivulu kya Lutalo nkiwulira abantu tusuubire nti no bagenda kujjuza Lugogo nga bwe yakikola ku Africana omwaka ogwe ejjasaba amazzi bire bya Africana togiteeka ku Lugogo kusooka otunula ekisaawe okitunulira wena nawe n'ogamba otya n'okutya ng'ate si yegwe mutegesi nkugambye so nga ekitogere ku kintu kya bato zifuuse bato mbayimbi kirina kye kiyongera ku industry oba nga abayimbi by the way it is healthy you know why nti kati omuntu weeraba woogwa gwe babadde tebategeka noli promoter addamu n'agamba kitegeeza omwana ono alina amaanyi ekitegeera n'akutegeka so bato nze nzaagala era simanyi naye nga bato kijoola biyinza okukola obudde buno senga babeera bagitadde gwe interview nzibwa okukola kati nina olowooza njagala tandikira mwawuye eyo nzije nga nzija mpola kuba bagamba ne bano ba Lutalo gye batandikira nange gye njagala okutandikira eyo nange osanga ndituuka wano Lutalo wange enjawulo ki ky'olina ku bayimbi abalala ekyenjawulo sinabaako na kyanjawulo kye nninawo kyonna ku bayimbi abalala okuggyako omuntu wabeera awulidde eddoboozi lyange asobola okuteekawo ekyenjawulo n'agamba nti ate gwe osinga ku ono omuyimbi ki gwe weegomba omuyimbi gwe neegomba bamuyita Bobi Wine His Excellence ayimba ki kuomanya aka Bobi Wine akakunyumira akayimba ka Bobi Wine
bakayita twakoye benyegereza obulamu bwaffe na buli kyetumalako eddembe lyaffe Uganda yetambula edda mabega kituse n'okukyetamya eggwanga lyaffe mulimba mutufuga bubi nnyo namwe yadde tetuganye ekasinga okunyumira keeko walayi batufuze bubi bwebeera abayimbi bakuba bato ne bw'oba wakusaba bato ani muyimbi kigwesobola osaba naye bato omuyimbi gwensobola okusaba bato bali njagala kutandikira ku fresh kid si mwana muto nnyo gwe mbadde njagala otandikirako omukuba n'omutta nsobola okumukuba ne muvuunika wali olina ennyimba mmeka badde nkyali sinabakola audio n'emu naye nga nze ninawo osobola omukwadde tolina audio sobola omukubira mu freestyle zonna ziri mu mutwe ennyimba zonna zibeera mu mutwe okuba freestyle kuba freestyle sooka otukube mwana tuli Lugogo David Lutalo alina concert ku Lwokutaano akakubakuba kaagala ottonyerera tuva mu press conference police emaze okiryalinga sooka otukube mu freestyle nze mbagamba abaana bagato kati ffe tuli Lugogo era ne ku Lwokutaano ffe twali Lugogo tuli ne Lutalo waneno Lugogo kubanga njagala mbabulire ffe tuli Lugogo abaana ba Wakanda ffe tuli Lugogo eno nyama choma mbagamba tuli Lugogo kweno fulayide mbagamba tuli Lugogo tugenda kukikuba ne Lutalo tuli Lugogo butereevu tuli Lugogo tuli ogamba otya Coolerman yendi ogamba ki ako kacumbali mwana mwebale tubeereramu embeera naye yakuzimba stage enteekateeka zonna abantu balooze nno ziwedde era we tuli ku kye tuyita final touches kati we tuli ku kye bayita final touches okusinziira nga boolaba ekintu kya Lwakutaano kigenda kuba mu kifo kino twagala abawagizi ba David Lutalo n'abawagizi abawagira music wa Uganda bajje Munnayuganda amenye likodi ku cricket oval nja kuba musanyufu ng'abantu kati kino ekintu kacumbali tukijje nti kya David Lutalo tukise ku Uganda yonna abantu abawagira music wa Uganda bajje Munnayuganda amenye likodi ya cricket oval David Lutalo bamanyi ng'omuyimbi nti bw'alinnya ku stage abantu actually yazina naye azinisa abantu okuva ku ndongo esooka mpaka kwesembayo ku guno omulundi omuntu asuubire kyanjawulo ki ku byazaalaba ku David Lutalo David Lutalo w'omulundi guno wanjawulo kuba David Lutalo be mubadde mulaba emabega ow'omulundi guno wannaalongo lwaki nti David Lutalo cricket oval eno abadde yagikubako ne bw'osanga abantu nga boogera eyo bakulaga nga gy'atakubangako olw'okuba asinze kuba Africana okitegeera nenjaga otegeeza Bannayuganda nti David Lutalo yakubako wano ku concert gye bali bayita Wololo yali wano n'oluyimba lwe bayita Nakusiima alubamu eyo David Lutalo era yali wano naye kati abantu kirabika olw'okuba teyamenya likodi yaawo kati bamufuula nga abadde takubanga ku cricket oval banyabo ne bassebo David Lutalo w'okumulundi guneeno agenda kuyimba nti sirabangako rehearsals zakoze nga zakuluno akoze rehearsals ennyimba ze zonna kyokka jjukira David Lutalo gwe twogerako alina ennyimba ezisukka mu 15 okitegeera kyokka buli muyimbi ow'amaanyi mu Uganda agenda kubeera wano ku Lwokutaano buli muyimbi ow'amaanyi agenda kubeera wano kino nkyogera ngaali mu management ya Lutalo ate nga nze stage manager kwolwo olunaku stage manager olunaku olwo waliwo abayimbi abajja ku stage ne basangako bemusibe bataagala ne batwalanga mwanga ebyali ku Africana wabiraba batwala muganda waffe katisi waneeno tetuubirabe ebyo era biina zishokwe bikola ebyo bwe bityo biina zishokwe bikola kunyinyonnyola gy'owulidde security ennyonnyolamu kunyinyonnyola security evuddeyo n'ennyonnyola n'ekubuulira emirembe egigenda okuba mu kifo kino okitegeera ate ne Lutalo abayimbi abajja okumuyimbirako ne bw'oba obadde oyina empisa embi kyemmanyi kwolwo weefuga bw'oba ozze kuyimbirako Lutalo manyi lwaki kisinzira tosobola kujja kuyimbirako muntu atali wa buvuyo n'oba wa buvuyo ne bw'oba olina obuvuyo tulabye bulijjo abayimbi b'obuvuyo
nga bwe batuuka oba ku show ya Pastor Bugembe oba mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka ng'olina okukkakkana. Kati omuyimbi yenna ne bw'oba obadde olina effujjo, bw'oba obadde ozeeyimbirako Lutalo, effujjo olireka yeewaka ojjanga star kusanyusa abantu. Abayimbi abamu bajja n'abantu nga 2-3 era ku stage abantu nabo ne basigala wali ye n'alenya ku stage n'ayimba. Naye tulina abayimbi abamu abatambula n'eggaali y'abantu nga 10 yonna n'egenda ku stage. Omulundi guno kigenda bakityanga stage manager. Ow'eggaali ewa Coolerman tojja, nze nga nze stage manager ng'oyagala bw'olinnya ku stage eggaali yeerinnye. My friend, ezo si stage ezaffe, ezo si stage ezaffe. Ewaffe omuyimbi anaatuyimbirako ng'oyagala oyimbira ku bawagizi ba David Lutalo, jangu ne manager wo n'omuntu alina pulogulaamu yo period. Eno teri gw'ogenda kulwana naye, teri ntalo. Eggaali zibalindire ku City Square, temuzingiza cricket oval. Abayimbi abagendo yimba ku kino ekivulu bayimbi kikaaki batulina ba upcoming abali ku wakati awo n'abaddiyo waggulu. Nyonyolemuko so omwana ali nga alina oluyimba lumu tatawaana kujja oba tetujja gamba nti alina oluyimba olumu tatawaana kujja, wabula atali invited, atali ku list, bw'ojja beera mulabi. olwedde abali ku list wabakozi ekivulu kya Lwakutaano leero Lwakusatu tubuuka olunaku lumu Lwakuna. Abayimbi bonna confirmed. Kakati omuyimbi nga tetukuyina ku list tojja kutawaanya stage manager naba MC naba DJ nti oyagala kuyimba. Waliwo n'ebe MC abeetumiikiriza tali ku list naye najja akwate mu lw'okuba tumanyi MC. Please lwakuba kiri unprofessional okulaga list yange. List gye nnina eriko abayimbi abagenda performinga ku Lwokutaano, eriko ba MC abagenda okukola ku Lwokutaano, eriko ba DJ abagenda okukola ku Lwokutaano. Kitegeeza omuyimbi yenna bw'oba wali wa kuyimba naye nga tewasobola contactinga Coolerman, nga tewacontactinga Coolerman weeks 2 emabega, essaawa zino we are sorry kirireti. Tetugamba nti tojja mu concert yaffe, jangu olabe concert kuba naffe twagala okubeera naawe, naye olunaku olwo please togenda kuyimba kuba toli ku list. Nga tumaliza Coolerman, oli muyimbi ate ogenda ku mulundi ogenda beera nga stage manager, abanyumirwa akayimbako akateeteeyi tebakulabye ko ng'oyimba. Teri buzibu muntu kubanga mutunzi wa kyalaani ng'ate alina n'omudaala mu owino, kirina obuzibu. Kakati teri kiŋŋaana kubeera stage manager nemmala nenneeyambula nensabula abantu raga nemmala osabula raga ate nenzira ku mulimu gwange ogwampeebeddwa. Omugole waffe ku stage alinnyako ssaawa mmeka? David Lutalo ku ssaawa 2 zennyini agenda kuba ku stage. Ssaawa 2 zennyini David Lutalo agenda kuba ku stage, naye ate abayimbi bagenda tutandika okuyimba ku ssaawa 9. Mbagambye wali mu meeting ne mbagamba abayimbi betuyina bayitirivu. Nze wendabira ku bantu mu kifo kino ku Lwokutaano, wendabira ku bantu endonga etandika butandisi, teri byakutuuzaawo bantu mbu tubakandaalirize, teri byakulinda bikya bannyabo ne bassebo. Eno disiki egenda tutandika misana okuvuga. Misana mugenda laba ku ba DJ abalungi, mugenda laba ku ba MC abalungi, mugenda laba ku bayimbi abalungi. Nakali akabuuzo ko kankaddemu, abayimbi bali kintabule. Mugenda laba abayimbi abato abalina obuyimbi obulungi, mulabe ku bayimbi ab'emabegako ba Chance Nalubega, Bawire Mukaabya, ba Betty Mpologoma nabo mubalabeko. Ate mulabe ku ba Benti ba Kapakati, ba Nawancha ba Kapakati, ku bayimbi abato ba New York abali wakati kati awo. Ate mugende mu bakulu mulabe ku bayimbi abanene ba Eddie Kenzo, ba Bebe Cool. Ekigendo okuba wano ba Muzeyi Misa Kisema Kulo Omusiime, ekigendo okubeera no ku Friday anti tekiwabulwa. Butereevu ali Kajumba ali kugamba jangu keerako ssaawa 5 obeere ng'oli waneeno kuba ekigendo beera wano nange entandiso kitya ge mazima. Tugenda kwogerako ali n'omuyimbi w'eggwanga ate tulabe nga ebintu bitambula bulungi nnyo. Kanjogereko wano n'abasajja ba Uber kwe tuli
twongereko wano n'abasajja abagenda okwasaganya security ab'emibiri mugamba mutya yatulise olisede bawunsaze sensation Uganda bawu bemwe abagenda okwasaganya ekintu kino fa abagenda okwasaganya ekintu kino baŋŋambye omuyimbi alina eggaali esigale ku State Square yajje n'abantu be babiri abayimbi abatambula n'eggaali muli lulwedde obbeŋŋanga kati ffe nga ffe ababbawo tugoberera ebiragiro bya bakama baffe baba batuwadde kati ekyo ekibuuzo kunze kiba kinsuuseeko nnyo nyina omukulu jeno yatukulira oda gy'abatuwadde gye tugenda nayo bwagamba kino nno ebeera nno weeteeseteese kimala amaanyi mwegali ku olwo olunaku mwegali nnyo era olaba tutandikiddeko leero buli kimu omubbi bano abakwasi b'ensawo abanyakula obusawo bw'abakazi simo z'abantu abo jeno aboogeddeko nnyo era amaanyi tugadda bolinze naye ajja kunyonnyola twagala tumanye bawesangibwawa ajagala ogipangisa ku mikolo bakola oba njagala kuzimba mu Kampala basobola okungaadinga bulungi nnyo 100% amanya n'eddoboozi Ssenyonjo Daniel okuva mu Uganda Bouncers Association Bow Security tusangibwa ku Salama Road ku Kimuli Building we waliwo ofiisi yaffe muganda wange Wuma Lujali webale nnyo ye pulezidenti w'Abakanyama mu Uganda yonna era yatutwala kakati nze akulira security y'Abakanyama mu Uganda yonna yenze ey'Abakanyama mu Uganda yonna obuzibu bungi nnyo tulaba muganda waffe yali akuuma ku Vox yafuna obuzibu asimanyi abantu abafunye obuzibu nga bali under your control mubafaako mutya tubayamba era muganda waffe oyo yalumbibwa ne bagamba nti eggaali ya omuyimbi omu ye yamulumba twakwatagana naye ze ensonga ne tuzitereeza era nsuubira emisinde mwagirabanga mu kibuga ebiseera ebyo ffe twagirimu ffe twayiribanga tulabe nga tutereeza ensonga ezo tetwagala bumenyi bw'amateeka kuba eyo gye twava twaliyo tewali kye tutamanyi ze system ze twalimu kakati ebyo tetubyetaaga era ndayira olwaleero buli alowooza nti agenda kujja wano okumenya amateeka ku ya David Lutalo zimusanze enkola yaffe bagimanyi bano abanyakuzi b'obusimu zibasanze enkola yaffe bagimanyi ffe tuzze tukola ku za David Lutalo kye twakola ku Africana David Lutalo yasooka okulonkingawo nsuubira ensi yonna yakitegeera nafulumanga ntaaya ya butaaya yatewali wagamba akati ate wano kiriddabo wano kiriddawe tugenda okukakasiza eggwanga nti teriyo muyaaya asobola kukola nga weetuli kati mwenna ababadde balowooza okujja okuzoganya ebyo mubirekeyo munaazoganyiza awalala mujje mukyakale tetugaana bakyakaze bajje banyumirwe naye gwe tukusangira ng'oteeka obugalo bwoti ng'oli mukono mu kooti tuyinza okutwalira mu kaveera k'ekikumi okuyingira mu kibiina kyammwe omuntu alina kubeera ng'ayidde kawunga n'agejja ennyama oba alina okubeera ng'alina lekicya z'ayiseemu ateekeddwa okubaako ne lekicya z'ayitamu ssebo tukola training tukolera ddala training so si kuzimba buzimbi bunyama ssebo muganda wange wano amawulire munene alinga yatukulira wuli matini mbadde ngenda mmuleeta tumutereeza ne tumuteeka mu mbeera entuufu n'atuukana naffe n'ayingira mu training mu kyoto tuyita mu kyoto waliwo training eziba zirina okukolebwa n'osobola okuba nga ofiitinga muffe kuba tuli wansi wa Uganda Police kuba yeetwala security zonna naffe tuli wansi waayo neyanzeege be bano basajja bange ababbawu muganda wange Wuma lumundabire mugambe Kacumbali amwagala nnyo nange nkwagala nnyo Kacumbali era nkufollowinga yesebo teyanzeege so embeera bweti bweri wano eno bweti bweri musajja wange wa birthday okulikayo musajja bakuyiridde amazze Hey, what's up everyone? Na twakomye wali eri ne bakutwala emisinde amazaalibwa amalungi. I can't get you. You can't get me. Kati oli mwana muto. What you trying to mean? Oli mu international school. Sajja bamunaaziza. Leero mazaalibwa ga Musoga Eclipse. Sajja bamunaaziza. Mugamba kachu yakoze ku mazzi agaleeta. Kachumbali TV ku lw'omutima gwayo omugabi. Edios Media ne Musoga Eclipse atugenda kwekuŋŋaanya tubaguleyo cake era kyogere ng'otunudde mu kamera za Kachumbali TV n'abawagizi bange mu nnyambe yambeko basajja abantu bagukolereyo cake ey'amaanyi zanya abalabi ba Kachumbali mukola ky'amaanyi era ng'omusajja bwagambye embusonda za cake ate naye mubedde
asooka tubuulire yalinako mmeka nammwe ze mugenda okwongerezaako. Bange mukama wange naye nga tuli mu Kivulu Nalongo concert enteekateeka zonna zigenda mu maaso. Ono ye muyimbi akuba Uganda n'owe Nigeria n'amanya. Ne Nigeria concert eno bagiranga. Bagitegedde. Nkugambye nabadde South Africa wiiki ewedde ng'abantu beesunga kuli nnyonnyonyo. Aba Nigeria ekigambo Nalongo bakyogera bati. Nalongo aba Nigeria bakiyita Ubedu concert. Tugenda mu Ubedu concert. Kati kanjogera bwe tuti. Tugenda ziri ne Nigeria. Uliriza. Ekigambo ngenda kyogero kyeke mu Nigeria. Ekigambo tugenda mu Nalongo concert ya David Lutalo. Statement yo giteke mu Nigeria. Ubedu concert Lutalo David. Nakuja mimi. Oyo ye Edios Media embeera wano bweti weeri ku kisaawe naye nga omugole waffe akyali wali mu ka interview tugenda mufuna mu 30 seconds ate tulabe nga tubaako bye twogerako naye atunnyonnyole atagenda kujja ogenda subwaki concert ene etegeeza ki eri mu bulamu bwe lwaki Nalongo concert katukole mu katini bwe kati ate tumufune nsanyusa okubalaba obulamu bulungi mpozi mwe kaweewoko kandi muko njagala katwala eri abajjanja b'empewo bakanzijanjaba akakuba kanene akatanso okwekalakasa leero si lwakutaano leero enkuba yadde mbottonya n'enkya yadde mbottonya ku lwokutaano tekkirizibwa yadde of course era gwe twasabye tekkirizibwa kutonnya era tegenda kutonnya ku Friday tulina okukkiriza okwo n'ennaku endala zonna ewali concert zange. Abantu tuli mu kwebuuza Nalongo concert etegeeza ki eri David Nalongo ebintu bingi nnyo ne Nalongo concert. Nalongo ekisooka guno omulundi gwaffe gwa kusatu okuba ku cricket oval twagala ku luno kijjule kibooge nga bwe kitabangawo tubakuba endongo eyaddala stage manager kulamanya ngambe oyingira ku stage sawa 2 nedda ndowooza oba omukyamusizza otya kuba twagala session 3 so abantu we basooka okujja we bajjanga bukyali ne 12 nziyingirako session esooka n'enkuba ey'okubiri n'ey'okusatu kubanga ennyimba nina nnyingi nnyo so njagala bajje nga bukyali tunyumirwe byonna n'abayimbi bangi kuli mungi gwe nandiyagadde teriyo oli nga tamulabangako naye ng'amwegomba namulabako naye Kasavu Kanyama endongo nevuga Kasavu Kanyama twagala tubasamulira amasavu g'endongo mwenna muveewo nga musaala ekituufu kyo kiri nti bwe kituba kuyimba bw'omukwano eŋŋumba zange lwa mukwano ensi lwa mukwano ate njala ompeeyo buli lwemmenya nga mpaayo omuyimbi omulala alina oluyimba bwerutyo kali bato tennatuuka kituufu nnyo tetugenda mu bato naye ng'obuyimba bwonna mbugabanya abaagala omukwano ng'obawa mu bujjuvu bwago abaagala message nzibawa mu bujjuvu gospels nina nnyingi so kyova olaba mu show zange abayimbi bajja abantu bajja basuubira ebyenjawulo abayimbi abakwerekeddeko bangi nnyo abayimbi ab'amaanyi abamu batambula n'eggaali ez'enjawulo eggaali kyeki omuyimbi najja n'abantu nga 10 okola ki ngaze kuyimba naye najja n'abantu nga 10 kasabata no effujjo ddyo terijja kubaawo era abasuubira okukola effujjo oba oli muyimbi oba toli muyimbi abakwasisa empisa ojja kuddayo ng'olina empisa nnungi nnyo ng'abantu obabuuza oba obadde tobuuza babuuzaako bulungi kyanjawulo ki ekiri mu David Lutalo abayimbi abalala kye batalina nti nno gwe buli mwaka obeera n'eŋŋombo mu music ekyali ku bayimbi balala ate n'abantu bewatandika nabo like of Mama Fiso n'obudde buno mukyatambula mwenna kiraga nti omuntu alina omukwano ogwa ddala era kyova olaba omukwano nja nengubasammulizaako nga mpita mu nnyimba naye abayimbi abamu ati tebalina mukwano gwolaga abantu abayimbi abamu tebagulina anti tebagulina kati oyagala beekake tebagulina tebajja kwekaka ate tojja bakaka mpozi nga bagugula
omusajja ensangi zino okutyobola abakazi ngani yatyobodde lwaki mukivuga mukizeeyo bwe mutyo ani yatyobodde omukazi abantu bonna bagambye nti bulooka yatyobodde atya nenooli yakubye olulala so balina kwesetinga bwesotinzi bakole ekituufu bakanye abantu bangi bayomba eyo eriyo n'abakubaŋŋana ne beerumako amatu so ekikulu obutabanguko obubeerawo mu maka oba obutakkaanya bubeerawo mu bantu bonna bonna abaagalana naye ensootinga gye musootinze kubanga n'omukyala yayimbye n'omwami n'ayimba kati so lw'omwami sinaluwulirako naye butereeza n'ebigambo ebyogerwa byannange nga tuyita mu nnyimba tumanye nti abaana bawuliriza ennyimba zaffe ne baganda baffe ne bamaama baffe kobeera nga wafiirwa bazaddewo bonna tekitegeeza nti abalina abaabwe bawemule